n'okwata puresha okumuteeka mu linnya ly'abantu abategeera oba owemudde oyo omwana yeetaaga kuba miggo ne bamukima ewaabwe embaale ne bamwambula ne bamusabula emiggo oyinza otya okuwemula bw'otyo n'owemula Ssaabasajja ibannange newandibadde amatuvuuma nnyo ne buli omu abayeko waakoma omuntu n'owemula obuwemuzi bw'otyo kati yeeyo point gy'alina namuntu tujjeko obusiru wano Buganda ebadde ne Bakabaka 39 ani puresha taata we yani waba mulangira nga tamutulaga kali njagga yeekakuba bugenda ne bwekubya obuyaga ne bujja ku TikTok waliwo ne yeeyita president yawe Mageri amala naye okunwa essadalye najjala yanze president wa Uganda omulonde n'omugamba neba n'enjaga bavubuka mwegendereza enjaga ennaku zino ayinamu abantu abakulu muginwa n'oso omusajja akubye essuuti ali Magere mu bigere na nze president omulonde ino mugaba akulonderawa state house ye eriwa eyo sinjaga eyo eryo sesada kyokka mwayimba dde nnyimba bannange enjaga nginwedde nenjimatira naye teri kirungi kiri mu kigambo masada bavubuka mukendeeze ebiragalalagala puresha njaga yemukuba talina muzimu gwe muzimu ki ogukusomesa comment section omwana yetaaga kuba nino tunuyo omuntu ng'asaanyaawo ebyaffe bwono mulwanirira amaddiini agajja n'abazungu wano n'obanga oyina eddiini litya erinnya lye era tolirikyusa gwe Tamale gwe Kasirye gwe Ntambi gwe Kiwanuka gwe Kibuuka so waliwo ebintu nga it's our identity bye bitufuula kye tuli n'obanga wakuguka mu ddiini nga oli musumba era erinnya lyo ojja kulisigaza kyekitegeeza that's who you are kyekyo kyoli that's your identity niwano omuntu nabanaga nze tofuma ddiini yange nze ku ddiini yange entabuka abazungu be babireeta naye ebyaffe wano bye batusanga nabyo abantu babivuula nga tulaba gwe Ssenkima yes that's your identity ka omuntu ayinza otya okuyisaamu mu kintu ekikufuula kyoli nogamba mbu ninze Mengo sibanya ninze Kabaka ndagire ffe Baganda tetulinda omuntu waba akwata ku byaffe ebitufuula kye tuli wano ne bwogenda e Bulaaya n'ofuuka Amerikaani saa n'ofuuka wa erinnya lye ery'ekiko ojjadde sigaza abantu bangi mwewadde ebinnya Jefferson semanya Joy Taylor gwe Namukasa owe Masaka bajjajjabo gye beebase ne bw'oligula amaka mu Amerika n'ogamalayo yowa origin gye wava okufuuka omuntu bajjajjabo gye beebase eyo tewali kiwuka mpozi okuti bajjajjabo n'obaziikula n'obatwala mu America that's when you will become an American naye oba oli mu America eyo Texas nga weewaŋŋamizza naye ng'okimanyidde ddala bakuzaala Masaka Buddu oli nno w'e Buddu oli w'e Masaka oli w'e Viira oli mu America olina business nene bakuzaala Kinoni ne bw'onaaweewa amannya g'abazungu 3,000 ne bw'onaayeruka n'ebitundu by'ekyama ne byeruka your identity is in Kinoni tuvula bw'osanga omuwala nga yazaala mu bazungu time neetuuka n'addayo mu kyalo kyewaabwe n'alinnya ennyonyi kuva Germany n'agenda e Masaka
n'alaba bajjajja be babaziika n'ebijja n'abitereza awo woova. Kati abantu abamu ensi ebabuzaabuzizza. Ensi ebabuzaabuzizza. Omuntu yenna buli wazanyira ku bintu bino bisatu: your family, your tribe, and your country. Abakuzanyiddeko kwa identity ekikwawula ku balala. Nze Junior amwe Muganda, ndi Muganda, ndi Munna-Uganda, nva mu kika kya Nkima. Those are my identities. Akati ngojja tuweekubiza obuyaga ng'otugamba buno nti gwe kabaka omutuufu, gwe mwana gwe pulesa. You think it is funny? Kisesa? Naffe tutulaawo tusirike. Mbu omwana mulalu, abalalu tebabeera butabika. Bw'aba mulalu ng'ayina ebbaluwa z'ebutabika akola ki mubategeera? Bwe tunaddamu ebyombo omuntu akola ebintu kubanga mulalu, abalalu bagenda mmeruka wano. Abalalu bagenda mmeruka wano. Gwalabyeko omuntu agweddalu mwe ku State House. Ku State House entebe olabawo abalalu. N'abalalu nabo bamanya gye bagwire eddalu. Gwe njagala ombuli oba wali olabyeko omulalu agwire eddalu ku military barracks e Makindi. So ekyobulalu mbu oyo pulesa mulalu si kituufu. Bw'aba mulalu atwalibwa ebutabika. Naye tajja tugwirako ddalu. Wano Stella Nyanzi yagwe ddalu ku first lady. Stella Nyanzi n'avuma first lady bamutwala mu kooti ng'awenyera. Waliwo abantu wano botagwirako ddalu olyo. Wano woba yagala kutegeera nti osobola ogwa eddalu n'odda engulu mu ddakiika, vuma ku first lady olabe. Vuma ku maama Janet bw'ojja otegeera nti osobola ogwa eddalu n'oliddamu n'olivaamu. Oyo tebamumanyiira. Wano Stella Nyanzi yavuma first lady ng'era abantu bagamba Stella Nyanzi alina points, baamukuba emiggo. Yagenda mu kooti ng'awenyera nga bamukwatiridde. Nolabika osaaga. Abantu wano bakoowu. Kati oli eyo weeyita kabaka omutuufu, simanya mbu obanja Buganda. Pulesa mwana gwe pulesa ng'ettaka liriwa ly'obanja eryani? Wotunuulira abanja ettaka. Ensi yaffe banne tugisabire. Naye nga pulesa ajja kukwatibwa, prosesi y'okumukwatayo yatandise dda. Tetujja kukkiriza kuwemula bakulembeze kutuuka ku ekyo. Omwana n'ebigambo bye yayogera sinza biyisa Mukama. Awo nga nvuddewo kamalirize ne Congo ey'olwaleero ki Abitex yawadde $5,000,000 bakwate pressure. Abitex toyina ssente. Abitex lekera awo omuze gw'okutugamba mbu olina kyokola nga tolina kyokola. Kati Abitex $5,000,000 ze wawaddeyo zigenda kuvaawa. Oyo pulesa teyeetaaga na $5,000,000. Mumukwate yonna waali omwana mu disciplining. Wamma nyenze Congo nga mmaliriza. Olutalo lw'emmundu ekyanyooka e Congo awo. Wakati wa M23 n'eggwanga lya Congo. Limemba amagye ga Congo gayambibwako Malawi, Tanzania ne South Africa. Zensi 3
Malawi, Tanzania, South Africa zensi ssatu zegasse zikube M23 ekibiina ky'abayeekera. M23 tezannya. Olaba amawanga asatu geegatta. Tanzania, Malawi ne South Africa. South Africa yayongeddeyo abajaasi 2029. Era operation eno South Africa egenda kukozesa billioni za land. Billioni namba. Sente empitirivu. Amagye gagenda kubeerayo mwaka mulamba. Nabagamba M23 yeewuunyisa ensi. Ina surface to air missiles. Surface to air. Zino zikuba nnyonyi. M23 eziina. Tewaliwo kibiina ky'abayeekera mu Africa. Kyali kibadde ne surface to air missiles. Zino surface to air. Tuziraba Ukraine. Na Russia. Ne M23 eziina. Ekyo nno kitegeeza. Buno obunyonyi bwa Congo busikoi 25 bwe badde ezunga nayo. Buno budroni bwa South Africa bwe yali erese buyinza obutasobola. Ka ant eno surface to air tekuba nyonyi zokka ne drone ezikuba. Kati kiba kitegeeza obwengula bwa Eastern Congo M23 ebweddiza. Yebufuga. Era waliwo ennyonyi ya UN yali esalimbira bali bagikubi. M23 yali egisabudde ngekosa surface to air. Eno system ya bay. Surface to air missiles za bay. Nyo. Kati allegedly bagamba ya gwanga lya Rwanda mbu Rwanda yajiwadde M23. Allegedly M23 ina anti-aircraft guns. Ngojeko surface to air. Ina ne anti-aircraft guns emundu erezi kube nyonyi. M23 technology gwaina yeewunyisiza ensi. Sebo M23 ngojeko eri system ya missile jeina. Ina sebo ne mundu zinezi kube nyonyi ze anti-aircraft. Abali majje muzimanyi. Yiba mundu neinge kuba. M23 ina guided motors. Awe naviridde ku M23. M23 ina guided motors za Israeli yezikola. Ebikompola nga biri guided. Biri ebikompola tebakuba bukubi. Kikuba we baagala bakube M23 ebiina. So with such high technology ebyokulanisa bino n'amawanga agamu ku Africa tegabiina. Even some countries on Africa tebabiina. M23 byeyina. Kakati jebuvuddeko His Excellency Kagame yakola speech ngalabule eggwanga lya Congo. Nabagamba, if you want anything concerning you, ask me. I know something about it. Nabaga war is not good. Yamu ati Shekedi president wa Congo yagambwe mundu eyina okuseka. His Excellency Kagame wa Rwanda namga nti owange nga tonnagambe mundu eseke wandize no nebuuzaako ku lutalo kubanze ndumanyi nnyo n'okusinga osanga kya demonstrating ekyamazima ddala bakakuba amagye ga South Africa basatu bafu. South Africa amagye ga basatu babiri bali ku bisago yo bagiyita welcome to Congo. Umanyi South Africa yakumamu omuliro tulumbe amawanga ga sadaka amalala ga Angola gagaana. Zinamibia tezajja. South Africa yonega nti buno bu M23 tugende tulumbe. Kwa M23 bajje kubako mu 2013 ne bajijjawo sadaka yayungula ne bakuba ne baddukira mawanga abiri sijja gogera. M23 je yaddukira mu 2013 M23 was defeated. Ne baddukira mawanga ago sijja gogera. Ngira sadaka yeba kuba. Kati ne kulunera South Africa yalowoozezza bijja kuba byangu. So kumbe M23 yali yabetegekera dda.
kakati terrorist organization ina surface to air missiles ina anti zino mundu ezikuba ennyonyi anti aircraft nge ina guided missiles ina guided motors batekyalire bo group oba ina kugirumba mpola kakati South Africa ne bwanaireta abajase 13 nga M23 ina technology ono wobulabe South Africa eba matiga era abajasi bayo basatu bafu mbadde ndabako wano ku mawulire ge South Africa nga opposition ye South Africa banyivu babuza president we South Africa Ramaphosa ani agamba otwale ya majega fe so M23 sinyangu naddala nga ina amawanga agajiwagira ataga amaanyi eggwanga agamuku gosembayo okuzanyirako wano ye Rwanda gwanga lya amaanyi. They have made very big developments in the military sector. Wano Mozambique yabayitako ekuba abayekerawe Mozambique. Rwanda ya deploying mu Central Africa nga papa abayise. Bakube bali ba terrorist abasilamu abali bayo church. Jukira Rwanda etula mu Commonwealth. Ate etula ne mugali amawanga ga Bufaransa. Because Rwanda is a French colony. Na ate ne mu Commonwealth no mu Bangereza atulayo. Rwanda darling wa America nnyo. Era mu kibuga Kinshasa tekikwewunyisa tembase ya America. Abatwadde bagirumbye bajoche ne ya Bufaransa. Nga baba America baganti America wagira Rwanda. So His Excellency Kagame si muntu wakuzanyirako. Kati ze kyendowooza Congo kye yandikoze bandizeyo wali mu ndagaano za East Africa ezatule Nairobi. Congo ino okusooka okukkiriza nti abatusi abali awo ba Congo. To solve this conflict, Congo must accept nti bana abanyarwanda bana abatusi abamaze mu Congo ebbanga eddene ba Congo ba treating nga ba citizens abalala. Naye ekitundu ekyo kirimu minerals. Waliwo minerals awo. Buli company iPhone jeri, Microsoft jeri, buli company jomanyi munsi yonna eri awo mu Eastern Congo kwabagala minerals ezo zezina buchipu obukolagana amasimu ga iPhone bye bakola mu computer bonna buva wali. Yonayo problem ya kubiri minerals. So why no kuba wendagana wakati weggwanga lya Congo ne M23 either Congo ekkirize ekyo ekitundu ekiweeyo. Yes, baleke bafuuke ensi. Okiriza. Eyo ichuli province yusheri simanya Goma. No okiriza no ga omanyi you know what? Kanchiweeyo. Kwa n'abazungu era tebali bagamba abamu. Ntwabanga waliwo abanyarwanda bangi nga babaleke bakole ensi endala. Congo kyetayagala. Ye yagala kubatta. Kati Rwanda wejjiramu akolanga lasha Putin kye yakola wa Rwanda. Putin yekyamulumbisa Ukraine yagamba mbu abalasha abali boogera olulasha bali babatta. Kibaita ethnic cleansing. You gang up against a certain tribe. Kati His Excellency Kagame lwaki ate bali mubatta. Mubatta kubanga batusi. Kati tutasobola naye kikkiriza. Kibanga Junior okubeera wano. Nenda banga abana Uganda obaba bayisa bobi mu nsi endala. Of course it's human in nature, I have to intervene. Kati Putin kye yakola wali ya Ukraine. Na kutulako ebizozo nazi Donetsk ebyo bitundu byonna ebirimu abalasha abangi byayagala. Putin tayagala kuwamba Ukraine. Ayagala ebitundu ebirimu abalasha. Luhansk, Donetsk abiwambe bidde kulasha. Kati kino oyinza n'okirabanga Congo kye baliko. Wali mu Eastern Congo naye Congo kyetayagala bano bagende minerals ziba zigenda. Awo wali minerals muganda wange. Kati buli super power wali. So let us pray for Congo bafune emirembe. Eastern Congo baddemu entalo kuvadda. The first war of Congo, second war of Congo, kati eno third war of Congo. Ntalo satu. Na hizo nazidewanibwa mawanga ga amaanyi. So we pray that His Excellency Shekedi wa Congo addayo mu ndagaano
ezaali zitudde Nairobi na ne babaako bye bakkiriziganya oba abawa autonomy beefuge ninga bali wansi wa Congo naye bwana agamba nti ajja bakuba ayinza okusanga nga Shekedi alwana na East Africa kubanga yo East Africa egamba bagende mu mirembe endagaano zaali zitudde Nairobi ate nazivaamu omulundi gumu kati goloza baba East Africa bo basanyufu Congo teyinza kuwangula nkubuulirira wano M23 ejja kuwangula awo maize pa prediction zange nezituukira M23 is going to win that war and Congo will go back to the negotiation why no kubaawo endagaano somewhere ninga Congo tejja kuwangula bashibulidde wano we meet next time ebintu byenkugamba nawe take time to research these are my opinions nze mpandowooza zange kuba bikoze amawulire mu nsi byenkwasi bye bituufu ebyenkomeredde era tudde n'ofuula reference manyi bantu bangi nnyo abategeera ebintu bya Congo okunsinga but me that's my opinion ye ndowooza yange that okumalawo olutalo olwo Congo erina okuddayo mu ndagaano bateese nga bwe baali bateese Nairobi they come up with a plan and they deal somewhere that benefits all superpowers and all countries eziriraanyaawo oba minerals bazisharinga oba bano babawa autonomy ne babeera mu Congo naye nga beefuga it's all up to Congo.